Yes, mulawo Soul TV tuongera okukulisa mukumbula tukyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya twatundide ensonga ya mask. Mask zigenda kufuuka ate ez'obulabe. Ndowooza abasobola mwaliguze shield. Kwa teyazogerako nnyo president ezi shield yasinga ku mask kubanga abasinga ze tusobola okubanga tufuna 135 wakati wa 15. Shield eyinza okubeera mu mutwalo n'okweyongerayo kiyinza okuba nga kikalubiriza abasinga. Ezo sente zijja kuba nnyingiko naye abasobola mwandifunye shield kubanga yo lifetime osimulako obusimuuzi no sanitizing abo bosobodde no zaako kubanga ejja kukwata wano yinza ofuna emalayo omutwe gwonna oba ekwata wano maaso ne kawansi eyo ejja kuyambira ddala kubanga ate eno mask yo ekola ku nnyindo n'akamwa kokka. Shield twalemu n'amaaso ekigala kino kyonna nekikka wansi bulungi obikolawo katono nnyo nozza wansi. Ndowooza ate abasobola mwali badde mugenda ku ekyo okusinga ate okwesaba ekirwadde ekya COVID-19 nga tukozesa bannaffe bano ab'obukookolo obulabika nti tetwekakasa bulungi gye buva okujjako ng'ogenze mu bwamu ddwaliro obwekakasa nti bakusumulidde box n'okakasa nti ono mukugu ayankwatidde n'ankupa mask eno ogenda eya 3ply nene ya N95 eri abo abaakolamu. Katugende mu maaso bannaffe aba East Africa Book of Records by ekitabo ky'omusumba Aloysius Bugingo ejjane Untold. Museera kino amaduuka gonna agakitunda maggale ne ku House of Prime Ministers wali mu kikoni nayo waggale naye ekitabo kikyagenda maaso kubanga kirangibwa kya mutwalo gumu ogwa siringi za Uganda. Singa embeera enaaba eteredde osobola okugenda maaso n'ofuna kopiyo. Kitabo kino ejjane Untold inspired by Pastor Aloysius Bugingo. Okay. Njagala okutegeeza nti kituzi health drink ekyokunywa ekyakakasibwa ekibiina ekyekebejja omutindo gw'ebintu ebitundibwa mu ggwanga erya Uganda UNBS. Kituzi akolebwa mu katiko, honey ne green tea era nga kirina emigaso nfufuolo omumwe muli okuziyiza kansa, okugogola emiswa awamu n'okwoza obutwa mu mubiri. Ali mu cupa ya miruzi 3 ng'agula enusu 10 lwokka. Gwamwetaaze genda mu maduuka ne supermarkets zonna mwali. Atayagala omugula mu bungi abasuubuzi ogenda mu beejenti baabwe bali mu kikuuwo oba ku factory yaabwe wali ebushenyi. Naye essimu zizino bw'oba oyagadde okubakubirako 0787 345 31 n'endala eri 0787 350 09 kituzi health drink. Bannaffe ab'e Rwanda bateekateeka okukozesa zi robot. Omukulu Kagame agambye nti ndowooza wiiki eno weenaaba ng'eggwerako eyo baagala robot zibeere nga zijjanjaba abalwadde ba COVID-19. Wano tuteekateeka kufuna byuma bikebeera abasawo buno bwe twagambye okutwala okubateekako ddakiika 45 boba Rwanda egambye nti eyagala kati robot ezo zigende mu maaso kubanga zijjanjaba abalwadde. Ekebere temperature ng'erina ne video conferencing. Omusawo aleme kutuukira direct eri mulwadde nga anyiga ku robot eyo n'embuulira kiki ekyetaagisa okubanga system eyo Abayisirayiri be baakagitandika. Ndowooza bwe yagiwulira nga bajoogeddeko naye n'ajoogera Rwanda tennaba kutuuka gifuna. Anti yagambye nti company ezikola mweri mu Rwanda yaba Belgium. Company wabakiyiya it is now a month ago Bayisirayiri bakyajongeramu n'ebirungo nga robot yekuba empiso biki oxygen okuteeka ku oxygen ku muntu. Kaakati sebo sente zeyewoze mu IMF tesobola kugulamu robot. Kati Belgium robot manya bakulembeze boogera ebintu ne babateeka mu muudu awo. Naffe tuyinza okyamukira ne tugula. Babagamba nti tujja kubeera nankani. That is wishful thinking. Naye sirowooza nti baatuuse ku siiryo nga n'Abayisirayiri tebannabazibunya buli wamu nga bakyazongeramu birungo. Nze I don't want people to start deceiving me. Nga gwe bazadde jjo. Kakati ku level. Dekale balimbe kuba kuwanika bango ekyo balimbe bagisu nti mbala aliki alimpiji. Fe tuli ku gene expert machines zetwagala kubanga twagala abantu bamanyire dakika 5 tumukebere okusinga tuba twale lunaku lulamba. Ekimuleetesa roboti yabadde yakalwaza abasawo bameka
kubanga bali Abayisirayiri ekibakozesa ekyo kutaasa basawo bano kuba kitegeeza nti omusawo atwala essaawa oba ayinza okukebera ku mulwadde emirundi egisoba 4 olunaku. Kitegeeza nti eno robot bajja giprogramminga ng'esobola okumutwalira eddagala waali, esobola okumukeberako nga n'omusawo takyalina direct contact na mulwadde. Video conferencing oyagala ki kakati weewulira otyawo tukole tutya kiki twatukyusaamuko naye ndowooza level naye yakisomye busomi mawulire nti Abayisirayiri bakikoze n'agamba nti naffe ekyo kyetwetaaga naye nga tekinologiya n'Abayisirayiri tebannaba mutundako bweru wonna akyali waabwe wali naye I wouldn't think nti Rwanda ye yasoose okumutuusa mu nsi yonna nga yeesoose nja kyewuunya nnyo nja weewuunya nnyo leero nokeredde mu kwewuunya bintu bingi nedda kiri ekyo naawe okirabye naye olunaku lweggulo palamenti ya Uganda yatendereza omukulembeze ndowooza n'abasawo baffe abalwanyisiza bakozesezza n'enjogera yammwe ndyebaza ntya is it the right time okubeebaza oba tulinde ekiggwereyo ate tutweko beebaza effort yaabwe kubongeramu amaanyi tulina okuba motivatinga akaseera ka motivation kubanga walaba abala baali baagala kwekalakasa mu batusindikidde kubanga nze nalabako bwe twali waliwo suspect wa covid gwe baali bazze okuinterceptinga nze president ekyansanyusizza era nange kamukubireko mu ngalo this time round teyeetooloddwa banankani be bali bannabyabufuzi balina ekigambo ekirala kye bakozesa eruddaawo bakajajata kitandika nga guli omwalo gw'e Mombasa gulibwa erete emu yeesookawo sibamanyi tamale emirundi yabamanyi teyeetooloddwa bamafiya yakozeseza basawo be bamwe technical people science n'alyoka akwata ekintu kino mu ngeri ya kisajja kikulu ya kikugu kubanga akati bawaana nnyo amawanga ago ga Singapore bawaana amawanga nga Komoro bawaana amawanga nga ki naye Uganda yemu ku amawanga agafunye ekintu kino ate ne gajjanjaba abantu bangi ne bakola ki ne bakiwona ndowooza this is a lesson to these people who are in power sigamba president as such nti wano obujjanjabi weebuli batulinyanyonyiza bwerere twononera ssente not a single person has been taken out mu period eno gye tulimu abantu babajjanjabye wano ku kirwadde ekyakajja ekipya n'obulwadde obukadde obulala bwonna basobola obujjanjabira wano tebaddayo twononera ssente zaffe nga balinnya ennyonyo batwala e India oba njogera bubi ndowooza katwetaaga nateeka bino ebirwadde ebirala ebizibu ennyo kidney transplant byani byonna basobola obikolera wano naye lujeja janja lw'abantu wano ekwagala bunankani mwavu talya masavu butaala kugenda ebweru did I tell you certain musajja wano eyaleeta akanyamberege Mulago eyaleeta effujjo yatuuka e Mulago ndowooza bano ab'emitima abasajja abakugu ne bamugamba nti dokita jja yajja nga kwegamba sinze mutono n'obumpi ng'ate nze musinga nnyo musajja yali ava eyo ludda lweyo manyi bajerega mangu bali aloga nti abamu n'agamba ani kano ke mundeetedde sijja kukola ki tajja kunkola I've got my man I'm going to South Africa atuuka South Africa ne bamugamba olina okulinda mu wiiki namba consultant ali bweru abali awo ke yagoba e Mulago nga kayingira nti kano si gwe nagoba eri gwe nasinkana consultancy consultancy service ng'agitutte yo nyini gwe yagoba ng'alina okumutaasa mu mbeera eyo n'atebamu ssente ze ze yalinnya mu nnyonyi eddwaliro lyakoze omusajja yali agenda mukolerako wano Mulago the service yali agenda muwera wano yennyini gyagabira ne bali abalala balowooza nti bakugu eri bali mu nsi ez'ebweru bali ab'e South Africa baali balinda munnayuganda oyo nebaga nti ava mu nsi ez'ebweru kati ne bali beewuunya bwewuunya kati ono ekyamugya e Uganda nga munnayuganda munne yagenda omukola ki omujjanjaba kati nno ekirwadde kino kirina ebintu bitulaze
I've never heard of a high ranking officer ng'afudde wano tewannaba ennaku zisuse mu 40 basooka twegalira tugenda myezi ebiri kati ekyo kituwadde abantu abasobola okujjanjaba wano weebali mubawe ebyuma nabukugu obukugu bwe buli bongerako bongezi bakugu nnyo kamala bumazi kubanga era n'abakugu abali mu nsi ez'ebweru nabeera ekirwadde kino kipya bw'aba agenda okukola gundi yonna prescription yonna addayo n'asooka asoma nagana kino twakikwata bwe tuti ekitegeeza zino endwadde ze babadde bazunga nazo nga mizo bagenda ebweru kati bazijjanjabira wano and nobody has died. Yes. So let them learn basigale wano sente zaffe tebazoonoona kati abamanye nti ne budget y'ebyobulamu lubadde nga bati bagifaako nnyo kiri awo kujongera mu kasente kaka tugenda tunulira embeera ey'abayizi abasiranidde mu bisulo byabwe matendekero ga waggulu gaasibula abayizi ng'ennaku z'omwezi 20 abayizi okubanga baddayo naye twafunye alipoota nti abayizi abasoba mu 1,700 matendekero ga waggulu Makerere Kyambogo ani bakyasiraniddemu abalala balemeddwa okuddayo babula ebisale ebiddayo abalala embeera yabakwata abalala bayizi kuva mu mawanga ag'ebweru naye nga baasigalayo. Robert Mutebi ali Makerere agenda kubatuusako abayizi abo bennyini abasobola okusira embeera beyalemerera okudda ewaabwe. Robert Mutebi genda maaso abayizi balyaki babeerawo batya era bawangala batya mu bisolo gye baasigala nga ate amatendekero ago gaggalawo. Ya neyanziza nnyo neyanzege Muhammad Wamala bwe nabamaliriza ojja kubako ekibuuzo kyombuliza omwana w'omwami mu studio. Nze we nasomeranga Makerere waliwo ebigambo bye twakozesanga waliwo ekigambo kye bayitanga benching asimanyi oba kikyaliwo era simanyi oba omwana w'omwami bwe wasomera Makerere ekyaliwo waliwo ne kye bayitanga mufaling ndowooza bwe kitibwe kyali abamufalinganga naye bano be tuliko si be bamufalazi boyinza okugamba abasigale Makerere nga tebagala bwagazi kudda waka bano lockdown yabakwatira wano nga tebalina butya bayinza kudda waabwe mu mbeera emu oba endala ne babanga bali forced okusigala mu bisulo nga tebalina kyebalya kubanga universities zaggalawo buli kimu kyaggalawo. Ekimu ku bisinza okuneewonyesa kwe kuba nti bw'ogenda mu bitundu nga Kikoni neeno wansi mu 10 osanga abayizi b'e Makerere abawala abayitirivu nnyo kati bakola mirimu gya bulijjo obasanga booleza bantu ngoye booleza bantu bintu okusobola okufunayo akasente akatonotono. Nze bwe nabaguddeko olunaku olw'eggulo nga bali mu kwoza ngoye omwana w'e Makerere ng'ayoza engoye akyanneewonyesizza nnyo nnyini ddala kubanga nali sibamanyidde ku mirimu ng'egyo wadde ate ekirala nga n'enjala baaziggyako dda zino eziri artificial nga bafuukira ddala nakyo. Ku university kwendi saawa zino ndi ku kisulo ky'abayizi abawala ekimanyiddwa nga Africa Hall bw'olaba ate ekibumbe ekyo omanya nti oli ddala mu university kubanga kati mu Uganda byebimu ku bifo ebyasigaza monuments n'ebintu ebirala ebyaliwo mu myaka egy'enkaaga paka kati nga bikyaliwo. Ngenda kubanga negatta ku bayizi abamu ku abo oba oliawo abali stuck abali stranded abatamanyi kiddako mu kiseera kino abatamanyi ddiro ko down lwegenda kuggwa abatamanyi obulamu abatamanyi kikiddirira naye nga baali bazze kusoma naye nga mu kiseera kino mwana wattu tebakyasobola kulabika nti badde waka entambula ebazaayo yo teyalabika bakyali wano ku university bagenda kubanga batubuulira obulamu bwe bayitamu mu kiseera kino. Bangi nnyo okubakuŋŋanya kyekibadde ekizibu olwa social distancing ate n'okuba nti tetulina oba oliawo busobozi bubatambuza kuva buli wamu tekikkirizibwa sitiika ze baatuwa za kutambuza bannamawulire bokka. Asebo tusanyuse okulaba ne ttiimu yo tuagala tunyumyemukko mutubuulire obulamu bwe muyitamu. Ffe bwe twabeereranga Makerere nga abantu abalinga mmwe tubayita bamofaras naye kati mufaringa kubanga mbeera yabaleetera okulabika nti musigala ku university mu mbeera emu oba endala. Musooke mutubuuzeeko mami jangu abatulaba mugyebaleko amanya bampita Mufano Heritier era nze ndi Minister for External Affairs of the Students Guild ate ndi President of International Students Union. International ekitegeeza nti oli muna Uganda? Nedda ndi musajja mu Congo. Oluganda ng'olukuba budinda. Nze ndi musajja wa Ssaabasajja Kabaka. Kale kasooke buli omu atubali kumanyage then oluvannyuma tujja kuba nga tutandika ku nsonga etulese. Abatuuliriza amanya gange nze Serada Isaiah nga ndi muyizi ku ssomero ly'ebyenfuna ng'ate ndi mukulembeze w'abayizi ku ssomero eryo ayitibwa
Guild Representative Councillor nze banzaala Butambala naye ng'ekyandetera okusigala wano eno oba okugetinga stack wano ku university yali nsonga nti olunaku lwe baweereza ssente ezinzize waka ate lwe lunaku enkeera waalwo twali tetukyasobola tambula ng'omukulembeze entambula gikoze ki amaze giggala oba yagiggalawo kiro nga sikyasobola kudda waka. Abatuwuliriza mbalamusizza nnyo, amannya gange nze Wanjala Isaac nga mbeera junior ndi student wa Makerere University Cobams. Cobams college y'ebyenfuna. Abatuwuliriza amannya gange nze Mirembe Omega nange ndi muyizi ku college y'ebyenfuna mwaka gwa kusatu. Mva Wakiso. Ye Wakiso kumpi naye byankwata kubanga nakube waka essimu ne bangamba ojja kujja enkya kati bwe natuuka okugenda enkya ate nga sikyasobola tambula enkeera. Wakiso mu town wabadde mutuuka nga tutambula ova wano n'ogwe Kasubi n'ogwe Namuŋŋoona n'ogwe Nansana n'ogwa wali Kayunga n'okkirira awo n'oyambuka wali si kyekyo era wakuba oli muwala kale kati bakukkiriza obeera eno. Banzikiriza mbeera eno kubanga tebalina kyekikolera nabo tebalina motoka esobola kunkima. Bibi nnyo tunywa amazzi ne tubaawo. Mazzi ndaba n'enviiri wazijjayo ekitegeeza embeera si ya mulembe. Bintu bibi nnyo era nazisazeeko ennaku nga 3 emabega. Era omumanyi nazisazeeko ne makansi by the way. Mbeera mbi. Wanjala erinnya litegeeza njala. Abewaka lwaki tebakukima? Nze eno lockdown yatuukawo kubanga nategeera twawulira nti amasomero bagagaddewo okumala omwezi gumu ate ne omu ku bayizi abakola nga bwe basoma naye nga neekozesa. So lockdown we yatuuka nalaba nga nfunyeko time kubanga ndi mukozi wa ngatto, nalaba nga nfunyeko time okola engatto in that I can stock in time of kaseerako okusoma nja kubanga ntunda butunzi. So nalaba nga this is an opportunity for me okwongerako ku stock gye nali nnina era nga nkimanyi nti bulungi omwezi ogumu we gunaggwerako ngenda kuba nina kyenina we tunagendera mu bibuuzo nga sobola kukola ate nfune ssente naye nga ntunda butunzi era nze bwenti wenalinjira byemu naye nagenda okuwulira ate 21 days nezifuuka 21 days kati kyekyo ate kati nga ne material wonna taliyo buli wamu sona mufuna kati awo story nekyuka. Kati oli yaki embeera yebadde si nyangu obalamuko leero n'ogamba kati kandye kati enkya sijja kulya luli ndyewe nti breakfast etwamwerabira tetumanyi oba akyaliyo mu nsi sapa oba tetumanyi oba akyaliyo kyokola olina okuwebaka mangu nnyo in that tolowooza nti sapa gyali kyekyo olina kulya nga kati kuga kusaawa 10. naye okwebaka nga oli muyala bw'ozuukuka okkiriza nti ensinzibu gwe wangambye olya kologeti. Yese omunange embeera tebadde nyangu naddala mu bintu ebyendi ebyemmere kubanga lulwe tubadde nga tusoma ku campus ng'olya ku makya n'olyako ku kyemisana n'olyako ka evening tea naye kati ne pocket money gwe twali twasigaza nga ffe abayizi oye ennaku ezasooka ezo nga bamaze okuggalawo ye yaggwawo. So kati tubeerawo n'obaayo ne mukwano gwo oba ng'olowooza alina kasente n'ogamba leero sijja kufumba oba sina mmere n'ogamba kangendeke wa mukwano gwange nga togenze kumulabako naye ng'ogenze kutega kituyita okuvugisa ng'ogenze muvugisa asobole okukola ki obeerawo ku kyemisana ga muganda nga akawunga kano katukagabaneko ffenna tulyeko ffenna n'olyawo ekyemisana n'olaba nga kafiiri kumpi kuggwako n'ogamba kangende nvugisa omulala mu hostel okusanga 10 awo n'ogenda oba ofunyeyo ka karoti n'okali oba ofunyeyo ka cucumber nako nokakwasaganya mpola mpola
Kasiri ajokidde obulamu bwe yayitamu. Kongoli oli mukulembeze abaana bawulidde bwe balaajana mugenda kubayamba mutya? Ekisooka mbadde njagala kutuusa okwebaza kwange eri pulezidenti w'eggwanga kubanga yawuliriza okusaba kwaffe. Ajjo twafunye emmere through UNSA, Uganda National Students Association, abatadde okusaba through the office of the Prime Minister netukira ddala ewa president teyaluddewo nakiddamu. Ajjo twafunye n'emmere era tujja gigabira abayizi abali mu zi hostels. Neno jasobola okuba halls abalimu police ya hall nawe gimanyi oli mbuzi munnange. Tebatukiriza okufumba kuba ekyo kyote kivangawo. So abo tumanyi balina okubeera balina olira ewa service provider. Naye abali mu zi hostels abali mu zi rentals from this afternoon tujja kuba tubatuukirira. Tujabirawo ne ka meeting tufune engeri gye tufunamu drive naffe tukole. Tulina Makerere University Task Force nga teri atukwatako. Tujja batuukirirawo yonna gye bali. Mwafunye emmere kikaki? Twafunye 300 bags eyakawunga number 1 super akamaganjo. Twafunye 300 bags of beans bijanjalo mulungi. Twafunye sabuni 300 bars. Twafunye sanitary pads 3 cartons for our sisters. Twafunye ebintu basubiza na muchere era president tukyagulinze kuba tegwabaddeyo mu store ne bamaze ogwaprovinga. Naye sawa yonna n'obutto nabo tujja kuwetaaga kubanga ekibuuzo abaana kye babuuza kati nti ebijanjalo tugenda bifumbisa ki kati. Wadde naye mwesibe bbiri. Bwemba temulina ssente biri bikaluba. Bikaluba naye rather soak them in water notandika obiriirawo than kulya colgate buli lunaku. Kati nze nga akulira n'abayizi ba international students era on their behalf era twagala kwebaza president w'eggwanga nti buno obuyambi bujja tusobozesa nabo okufunako kuba buba Makerere bawadde buli omu tesosola ggwanga oba gundi tribe oba ki. Mulinga bameka? Generally ku survey nabo benkulembera kati nga international students bo Makerere bali 244 kya mu Luganda 244 244. Ugandan students kale in total tulinga 353 naye olwokuba abalala bakyaregisteringa era amasimu esimu eri mu nsawo naye eri mu kuvibratinga. Kati katono nnyo twagala okwate ku simu eyo olabe bameka abagala okuba registeringa kubanga nakati bakulabye bagambye emmereze tugenda kubanga tugenda koko katono mu kuwumulamu. Omukulu akugambye nti bakyali bangi abakyamukubira amasimu baagala mmere. Si be bano bokka betuli nabo bano bakiikiridde abayizi abangi abagenda mu maaso n'okulabika nti bali staaka babonaabonera ku University e Makerere n'ebifo ebyetooloddewo. Bwe tuva mu kuwumula tudda na bano batubuulire ddala ekituufu babeerawo batya n'ebikira ku ebyo. Katukomewo. Wewa tugenda omulamu katonyo bwe tudda tugenda batunula ate ensonga z'abayizi batusubira omukulembeze wa UNSA naye ti embeera abadde talina sticker talina ID bamukwatidde mu kkubo abadde agenda kubeera lunaku lwaliro naye tasobodde kujja. Kati omulamu katono bwe tujja batudda tunula embeera z'abayizi abo balinga 1,700 rafuli mu matendekero gonna private n'aga government abasigalayo naye embeera nzibu nnyo abalala basazeewo kutembeeya doodo nakati mu kkubo eyo.
Omunnyo Ku TV tukulisa mukumula mtushagana maaso program Omunnyo Ku Makya batunula ensonga y'abayizi abali stranded oba bebyakwatira mu matendekero ag'enjawulo aga waggulu. Mulimu ag'obwannannyini, mulimu ate n'aga gavumenti. Badde kugamba nti abayizi abo rough estimate oba okutebereza okutono balinga abayizi 107 era bawandiikidde speaker nga batwalayo okwemulugunya kwabwe nti bayambibwe mu ngeri emu oba endala bafunibwe ekyokulya. Embeera nzibu nnyo abasinga batandise kandula bisambu by'abantu eyo okubafunira akasente oba okubawa ekyokulya. Abala batambuza doodo, batambuza nakati, n'abala bakola obulimulimu obulala obuli peti bangenda ne booleza abantu engoye kubafunira ekyokulya. Abala batambula butambuzi, omukulu akugambye nti bakiyita kuvugisa. Petwabere makere nga bakuyita ku benchinga otambula n'ogenda gy'otasula okufunayo ekyokulya. Kati avugisa n'agenda n'aswama ekyemisana awamu ate n'addamu n'avugisa n'addamu ate agende aswame ekyeggulo. Tugenda kuddayo tufune Robert Mutebi ayongere otuwa embeera y'abayizi abo bo kiki basaba gavumenti enteekateeka yandibadde etya okuba nti bayambibwa kubanga kati bali international tebasobola kuddayo. Ennyonyi tezitambula, abalala bajjira mu nnyonyi, abalala batambulira kumpi naye tebakyabakkiriza kubanga baddayo ensalo yaggalwa. Tugenda maaso kubanga tufuna Robert Mutebi tugenda kujja bannaffe bano abakituzi health drink bagamba nti bakuteekedde ekyokunywa ekyakakasibwa ekitongole eky'omutindo ogwekebejja ebintu mu nsi eya Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards. Kino ekyakunywa kikolera mu katiko honey ne green tea ate nga kirimu emigaso mingi omuli okuziyiza kansa, kigogola emisuwa ate nga kijja kuyambako okulwanyisa ebirwadde nkumu. Juice ono ali mu kacupa ka mils 3 era nkagula siringi 10 zokka. Kituzi health drink ali maduka gonna ne supermarket mbitundu by'owamweyo. Gwenna omusuubuzi baga nti osobola omusanga ba agent babe mu Kikuubo mu Kampala ne ku factory yabe wali e Bushenyi. Oyinza okuba ku simu zino noti 787 345 31 oba noti 787 35 noti 9 be ba Kituzi health drink abagamba nti have a health life. Omwana w'omwami sebo abayizi obalengedde abayizi abo bokka nno sibe balina akabenje ennaku ezo n'aba Uganda Christian University nabo babadde bwe batyo ndowooza amatendekero aga waggulu awo. Omanyi abayizi abo abasinga obungi beetambuza bokka tebalinga bano baana ba secondary nti bakunona ebintu ebiringa bwe batyo. They already grown up. Kati embeera bagisanga nga nzibu. Embeera si nyangu. It is good the president lent a hand kirungi ekyo ndowooza ne mu matendekero amalala gonna bajja bakolako. Naye babayisiyo ndowooza ekyasinga bakwata baali abamu tebagenze lwa baali balina okukola ebibuuzo online ne basigalawo nga mu kyalo tebajja kubeerayo nayo. Kati ate president oluvannyuma n'abisazaamu kati ne babeera stuck there. But I think the university has the capacity to look after them. Handi kati university ejja kugamba nti tuwaggalawo tetulina ngeri ekiyinza kubayambamu. Administration ndowooza tezifuddeyo ku bantu bano. Okuggalawo naye nga tuli bammwe tosobola kumagala twegaana naye bizibu yabeegaana. Katuddeyo wa Robert Mutebi abeere nga atubulira embeera y'abayizi abo oyinza obba afunyeko naye oyo wewakisa atambula adde yeeka oyo atambula empolampola agende mu kikoni agende empolampola kasubi Mutebi muyambeko gavumenti erimanyi kyeddamu okusasula ku muyizi oyo. Genda maaso tubulira enteekateeka y'abayizi abo n'embeera gye bawangaaliramu. Wamala emabega wange wali ndaba abayizi bakyajja ndaba abantu bakyajja emabega wange awo waliwo bennengera omuwendo gweyongera buli ddakiika eyitawo akuba munange abamu tebaagala ate babalabe ku TV nti bwe bali babakomyewo abaana abawala bajja bagamba nti mwe mwasigala eno muli yala nedda kyova olaba abamu beekweka kamera nga bw'obalaba naye ng'omuwendo gwo mungi nnyo nnyini ddala ogw'abayizi abali stack wano ku University e Makerere. Nina lisiti gye mbadde ndaba wano waliwo akatabo kendabye abakyewandiisa okufuna emmere n'omukulu ono nina byendabye nga lisiti mpanvu nnyo. Dakiika ze tubadde mu break obwedda bakuba amasimu SMS nange tulagyeko katono ku bewakawandiika wano bawandiise nga tuli wano. Okusinziira ku buwandiike bwe twabadde tukoze oba ku statistics ze twabadde tukoze tubadde tulina abaana 353 abeewandiisiza ofuna emmere ng'ate n'emmere gye batuweereza ebadde temala bulungi kubanga batuweereza emmere y'abaana 3 kubanga waliwo abamu abayinza bagamba nze sijja lya kawunga ng'abamu be tuyita basire queen ng'enjogera y'ennaku zino bwegenda. Waliwo basire queen abasigala? Basire queen we bali abasigala. Be bali be nasanze nga basazeeko enjala.
basazeeko enjala ate abatandise n'okwenyigira mu mirimu gya bulijjo egy'omuntu wa wansi egy'okoza engoye n'okwera enguudo kubanga waliwo abamu abagenda wali ekawempe ne beewandiisa basobole okufunayo ku kicuba ekyokwera ku nguudo naddala ezaawo eza yunivasite basobole okufunayo ekigeme ekigulira magala eddiba. So leero ku makya tukedde ne tufuna omuwendo ogutwennyamiza nze ne mukwano gwange ono mufano sofa twakafuna abaana 17 baali tebeewandiisa naffe naate nabo baagala ki baagala mmere. Ekyo ne kyongera ku muwendo gwaffe gwe tubadde tulina ogw'abaana 353 mu abasatu kati tulina abaana 307 ne kitegeeza nti abaana 7 tetulina mmere yaki mmere yaabwe. Naye ssebo abaana ne bebabeera 3 bokka emmere babawadde entono 3 ku kiro 3 buli muntu oba ogenda muwa kiro obanga atamuwadde. Okukutereezaamu ssebo gavumenti yatuwadde emmere y'abaana 3 naye buli kasawo kali mu kiro 5 kati ndowooza ono yayogedde obubi eyagambye kiro 3. Okay, oyinza oba wamukutte bubi naye nga gavumenti yatuwadde obusawo 3 nga buli kasawo kali mu kiro 5. Awo oli mutuufu emala yeebale nnyo yeebalire ddala gavumenti buli kamu kiro 5. Mufana agenda kwetikka 5 wanjala atwale 5 nono ono Muzimbabwe na Uganda namwe manya gange bampita William ya tuzze ofuna ku mmere ya amanya ze William bamutegereire tuzze ofuna ku mmere ya government cause embeera si nnungi abamu ku ffe tubeera bawanvu tetusobola kuddayo ate oyinza okuddayo n'okalubiza famire yo nayo nawe nga onoonya kyakulya ng'omanyi embeera nga weeri si nnungi nga yo. Ate kati baatugaana okuddayo nti n'oba otambudde bigere tosobola kuddayo olina ogenda mu kalantini y'ewaka bakuteekeyo wooviirayo ng'oyedde wagira dda nga toli musajja nga olina kuba musajja. Era wekityo kiri bagenda kuwa kiro 5. Tulina munnanga ali mu studio bamuyita Wamala Muhammad agambye nti naye ava Wakiso aleete emmotoka akutwale waka. Nandikisanyukidde nnyo neyanzeege naye anti ogamba nandi neyanzeege naye nanti ewaka naye embeera nzibu oluusi babeera bankubira bambi singa nange nina kyembaweereza kati kyekiri ekyo ekizibu kati naffe tetulina nabo tebalina naye nga nandyagadde okuddayo kuba tetusobola kufeera we tubeera wamu. Oba kiribeera eno oleke kudda eri si bwe kiri Wamala akunona akutwale oba oyagala kubeera anona antwale anyambye neyazza. Mama ndi Wamala kyombuuzizza okitegedde muyizi w'e Makerere munone omutwale. Olina sente zoyogeddeko wano nga tuli mu buleeke emitwalo oba 3 mu emeka zaaki? Si mitwalo 3 mu meka 63,000 mu 13,000. Kisooka mbadde njagala kwebaza Makerere University kubanga mu Africa muno mweno continent tewali university egisingako okulabirira abayizi. Era engeri gyekutemu ekintu kino kibadde kya bukugu nnyo kubanga ba international students nze benkulira bwe balemererwa okuddayo ewaabwe university yavaayo nebawa 63,000 shillings to each of them eyali wano bagirye mu weeks 2 neera of course zaggwako newabadde wasigaddeyo katundu akalaka abantu abatana bafuna bebali kumpi okuzifuna kansubiremu eno week naye abasinga yatukiriza promise yaabwe ne bafuna 63,000 emitwalo 6,300 weeks 2 zaggwako yali lockdown eri naye kati obuzibu bwetuze tufuna kati nga n'abayizi kati nga upkeep ebintu bwe bityo kati osobola okufuna emmere yo ekisooka ebeera basic need naye nga toyina gundi nga toyina ebitano ebigula obutto oba gundi amanda ebijjanjalo toyinza bimeketa bumekesi
Kati abayizi bano abava ebweru w'eggwanga Uganda bali ludda wa? Abayizi bano abasinga bali muzi hostels naye era nga we nagambye Makerere University yawa accommodation ne allocating halls 2 negamba abatalina wa kubeera nga ba international students babeere wano mu Africa Hall ne Livingstone Hall eri wali. So wano tulinayo abaana bali ku Mastercard naye nga ba international students bo babalabirira bulungi nnyo kuba bo bali ku scholarship. Waliwo bali 34, waliwo abalala nga 18 naye nga tebali ku Mastercard nabo basuula wano. Abamu basuula wano mu Africa, abalenzi basuula mu Livingstone Hall. Naye abasinga abamu bali ku Ariane Hostel, abalala bali ku gundi ku hostels ezisinga just mu Kikoni. Bano bebweru mwe muli ba wano mu Uganda mwe musula wa? Nze nsula wali mu hostel bagiyita Jablani Hostel, eri wali nga ku Sapulo Kagwa ensula sewo. Abebweru bo university yabayambako mwe babayambako bana Uganda? Bana Uganda naffe university wejjidde wesoboledde okutuyambako university ebadde tenatuyamba kyamaanyi nnyo kati nga ffe bana Uganda oba tuwaayo kasente akatuyambako obeerawo oba tuwaayo ku mmere esobola otuyambako obeerayo naye abulanga eyita mu kibiina eky'abayizi oba gye tuyita Students Guild ng'ekyo ekitongole ekikulibwa Mwami Mufano university esobodde okusobola okusaka emmere ng'ewandiika ebbaluwa n'egiweereza ekitongole ky'abayizi mu ggwanga lyonna ekya UNSA ekisobodde tuleetera emmere. So kyengezaako otegeeza nti university nga yo terina ngeri y'amaanyi nnyo gye tuyambyemu nga ffe Abannayuganda wabula okuyita mu bayizi ba university oba abakulembeze b'abayizi y'engeri ffe Abannayuganda gye tusobodde okukola ki okuyambibwamu. Tweyanziza tunaatera okukomekereza bazadde bo bagambe nti oli ku Salt TV bakulaba. Bazadde bange tuli ku Salt TV. Bazadde bange bo bali wawanvu mainly bali Kotido. So okutuukayo mbeera tebeera nnyangu. Okutuukayo era buli omu alina obusobozi bwe nga ye. Okutuukayo kyangu naye mu lockdown kizibu. N'embeera ya bulijjo era n'okutuukayo si kyangu. Yes, okuba oyinza okuba nga tolina ssente, tolina biki, ddala ekyumba bakiggala. Gavumenti mu kuggala bintu byonna. Of course ffe tubadde tuwulira nga bagaba emmere, bagamba baleeta amata, bakola biki, naye ffe tulabako kawunga na bijanjaalo. Simanyi ebintu ebirala amagi tego tegaliiyo. Tumanyi babiteekawa n'ebijanjaalo babigattagatta. Kati mu bigattagatta abantu bagamba babigattagatta tebijja. Kitegera kati abantu abamu basaba n'amanda. Kati bakusaba amanda bafumbe ebintu ebitajja. Of course enjala weebeeyo kuluma omanyi embeera ya bulijjo abantu tebasobola ku affordinga bintu bisinga. Emmere expensive. Abantu tebasobola ate bagamba gavumenti ekwatidde emmere mu sitowa zaazo. Mainly twagala mmanya wali ebintu bibagaba ng'amatooke biki bigenda wa kozi abantu tebabiraba bagaba amata bagaba amagi. Kyagala mmanya oba gavumenti bawaako bali ababisaanidde ffe abamu abawansi ne batuleka tetumanyi. Mainly ekyo kiba kiri. Yagala bakuleetera amata amatooke magi byonna babireeta wano. Kale wanjala si bulabeeka. Bonna n'abandi abasibaka bokka. Abeeka nkyayagala okubabuulira nti gyendi nkyaliyo actually kangambe nti bayinza obutategeera Luganda kanjogera olulimi lweka. Abeeka nenda okubakoba nti nkaaliyo nkamuga muyinza okwewuunya omwana lwaki tatukubira ku masimu oluisi ne airtime yawaawo. Era oluisi munkubira nga nadeema kugema amasimu mba ndi kutenduka ate endala weekuluma tosobola kwogera bulungi. Aye nga nkaaliyo era ndi wano saawa eno ne Salt TV. Mainly olulimi lwemmanyi olwaffe si lwamaanyi just mbadde eno nnyo eri ngendayo eno nkubayo kyeyo nenzirayo buzzi. Tomanyi lulimi lwo?
kozi gole oyogera olulimi ki? Luganda. Gwe siibula busiibuzi tugende. Mwebale nnyo abeeka bambi mwebale kunfaako akaseera kano konna nga bankubirako ku ssimu bambi neyanziza nnyo mwebale kutulaba. Atuyanziza nnyo tuyanzege abalabi baffe abaso TV bwe tubadde wano ku Africa Hall tuli Makerere University. Abaana bano babawaddeyo obuyambi obusooka ne beetaaga obuyambi obulala. List eriko abantu bangi bali mu 307. Bino ebyanguwa magi gazze, amatoke gazze, mata gazze na biki ebyo. N'enkoko bwe ziba zizze basobola bayisaamu ku kalawundi ne bagabanagabana awo mu mpolampola nabo ne bawuliranga obulamu butambula kubanga ku university ffe abasomerawo twamanyira kulya magi, twamanyira mata n'ebiringa ebyo naye bwe baleeta akawunga omwana kati ng'ono okufumba ekijanjaalo muyinza obutakikkiriza mu butuufu ebidirira mwe munaabimanya naye nga bwe tutyo bwe tulabise omukulu ono yampisa embuzi nze bwe nali Makerere nali wali ku University Hall nga ye yali hall yange era mwe nali nsula akyova olaba munambuzi munnange we yagot kyavudde ampita bwatyo naye abadde tanvuma ng'abamu bwe muyinza okirowooza eno mu university bikyuka nnyo ate bwe tuba nga tuli e Makerere embeera bwe tubayimiridde abasobola bayambe ate ne OPM bane batunulire n'enkaliriza abayizi abali stack ku University Makerere bakyetaaga bingi era bingi ddala. Mbaziza mu studio bannaffe bagende masono okuweereza natambudde ne Dennis Kasirye ne Peter Bunyasi mubere bulungi mweraba. Tanzania Robert Mutebi abayizi abatwongera okubasabira embeera etereeremu kubanga babaggala ng'ennaku z'omwezi 20 March ne basuubira nti omuggalo oguli ogwasooka baali bayinza okuba nga baddayo eka ne tufuna ennaku 21 tebasobola kugenderamu kati ku nnaku endala 14 zigenda kuggwako tetumanyi kigenda kuddako kubanga bakozesa entambula ya lukale abasinga okudda ewaabwe. Entambula y'olukale n'entambula private abamu basobola okubazadde baabwe okubakima naye entambula bwe buzibu kati bwe bakyasanga kubanga olaba kati balya Colgate mu nnaku 14 ate bwe zitineeyongerayo bayinza okulya emifaliso obaolyawo embeera eyinza okwongera okuba enzibu ennyo kubanga olaba kati abafumbo abantu abali eno abali obulungi awaka bakalira mmembe z'akawunga ate kati abayizi abali mu mbeera bwete enzibu nnyo naye OPM ndowooza ne Committee of Parliament ya Education emireko kyekola okuyamba abayizi abo. Mwana w'omwami abayizi obalengedde be bannyinaffe batabani baffe baganda baffe batabani bange abo bajja kuba bulungi naye njogerayo omwaji onoona wano bujja kuba bulungi mukikozesa bubi naye ndowooza gavumenti ejja kwongeramuko obuyambi ejja kwongeramuko obuyambi ne university bagyebaziza ndowooza naye bayambi naye nga university seeyo yokka yerina ekizibu UCU ekirina Kyambogo University ekirina bonna bakirina amatendeka gonna agawaggulu abayizi abatasobola abayizi baali tebasobola kubanga ekintu bakikolanga bulwadde emmotoka ziganye leero kati nekibeera nga kizibu nnyo kisi kyangu kuddayo naye ekirungi nti bakyaliyo balamu none of them has been reported to suffer from any type of whatever balwala abantu ne covid bakyali covid free tukyebaliza Katonda ndoza embeera ejja kutereera kuba embeera eno abayizi abalinzi basobola okugumiikiriza ebiseera ebisinga naye abaana abayizi abawala babeera ne temptations nyingi mu mbeera eno bweti nga waliwo crisis si babeera people want to take advantage yes tebabeera abawala basobola okugamba nti tomanyiira naye they just want to take advantage kuba kati obalayi wadde tuli mu lutalo era obalayi basire queen baagala ekizibu nti abawala balina erooto ekintu kye bayita ekikazi kirina ebintu kubanga nze kati nva waka nga nabyo bunabiseekubye ebizigo sikoze akawalata kange nzija nkayisaamu mugalubwenti naye abawala enviri ate ono Samsung buno buli kantu ebintu bingi nnyo n'olwekyo tusaba nti Katonda asobole okubayisa mu mbeera eyo ne abayambi abalala bajja bayambako kuba babeera bakyagala convenience yaabwe wadde bali mu mbeera nzibu nnyo but I would appeal to the gundi kansala w'omu kitundu ekyo ab'omu Kampala capital city babiringa ba MP Enyanjula Dorin yakiikirira abayizi abo yandibadde abakola ki
bagendayo waliyo MP bagenda abalobingire awo gundi Mubaraka Munyagwa batwale kesi yabo mu parliament era badanga ati committee ya education in parliament eyambeko abantu bagende sawoka n'abegindi eri mu university ekyambogo ba mu university ndalawa UCU ndabye university ate kirungi eno unsa muka president ye patron wayo Janet Museveni eno Uganda National Students Association ekibiina kye kigatta abayizi bonna federa ku mutendero gwa wansi paka waggulu mukulembeze w'eggwanga ye patron wakyo ndowooza abadde tamanyi bumanya nti abayizi abamu bayinza okuba bali sitaaka naye ndowooza bwakalabye TV agenda kubaako enteekateeka enjawulo gyayambako abaana bano okuba nti babateekateeka abamu ndowooza university sobola okukola naddala abawala abo okugamba mbu bagenda booza engoye mu maka g'abantu batambuza dodo omusajja amukwatira eyo n'amusiiga ebirwadde this is bali prone nyate ku defilement mu kaseera kano babayambe balebe kugenda kwoza suuka z'abasajja sincerely embeera nzibu nnyo beetaaga abaana abo okuyamba walabe kati n'enkampa baba buwi oli pocket money kagwawo talina wadde ezigula enkampa kubanga kati government tesobola tugamba nti tebalina sente nawulira yabawaayo obukadde 10 obukadde 2 twakawaayo obuwumbi 27 batoleka akawumbi bakakuba abaana abo baana balinga 107 bw'ogatta bonna omuwendo bawe mmere bawe basooke babaliiseeko akategerekeka bapangise basi ruutu eyegindi etwale gundi eyegindi kubanga ebintu njagala byanguya audin of students avunanyizibwa ku mbeera z'abayizi universities ez'enjawulo yabeera avunanyizibwa basobola okujjayo baasi zaabwe ne bagamba nti gwe wali olagawa singa kibeera kiganira ddala ne tumanya nti ne zino 14 babongeddeyo abaana buli omu bamugane nti gwe opulayinga ruutu yawa nti eno babakkirize bandoza babeera mu maka gaabwe bajja sobola okusinga awakamusobola okustragolinga okusinga ng'omwana ono ali mu mbeera yekka mwana w'omusibula tulabike nga ate okusibula kwokka olowooza kuyinza okuntwalira eddakiika ne 15 njagala okubeebaza okubeera ku TV kuno kubankya ne mutukeererako bannaffe Fedde ne Mwami Senkubuga ate be bajja okulabikako ku lunaku olwaki olw'enkya ffe tujja kudda ku lunaku olwa tooki mu wiiki ku Lwokutaano naye nze mujja kumpulira eri ku ssaawa 3 ku FM ssaawa 3 ez'ekiro n'erindirira naye nkugamba nti lunch hour gy'erinnyo ku ssaawa awo 8 ejja kubeerako ku TV ate ku radio ssaawa 6:30 tusaanye gisubwa n'omulundi n'ogumu musiibe bulungi nze mbasiibudde weewaawo tetujja kusukkawo awo twagala naffe okwebaza abayizi mugume tugaseeko ettofaali naffe ndowooza ensonga tulina kye tugaseeko abazadde babalengedde naye gwe omuyinza ow'e Wakiso tambula mpolampola singa byonna bigaana Wakiso si wala nnyo toyinza geraganya Wakiso nakutido abazadde mukule mpolampola mulabekenga omwana ono enjala ng'ekuluma tosobola kutambula ononsonyiwa okudda enjala ng'ekuli bubi otambula mita 2 n'ogwawo ate abantu ne bakudduka nti wa covid n'ofiira bwereere asigala bwe baba tewali muzira kisa asobola mutwala MP we Wakiso omukyala amunonewo amutwale ewaabwe ate ye minister of education asobola okukwatagana ne Dr. Jesse Muyingo please munone omwana oyo muwonye ebyokoza engoye z'abasajja mu kikoni kati abala balenga bumondi bagaye beera nguudo abayizi omwana yali ali ku cobams kati omusanga nga yali ku nguudo ye bebakeera ku nguudo okwera enfufu yonna tetujja kusukka olunaku olwayo tubagaliza akaseera akalungi tujja kudda Olwokutaano mu Tochi Mukama abakuume